Kabojja International School lirimu ku masomero agagoberera ensoma etambulira ku mutendera gw'ensi yonna oba giyite international curriculum. Olunaku olw'eggulo lino lyasumusizza abayizi 3 ku mitendera 3. Abaana abo bamaze amasomo mu ya 11, ya 13 ne ya 6. Bwe nkiteeka mu byaffe by'e Uganda, ya 6 balinga bamaze P7, ya 11 balinga bamaze senior 4, ya 13 balinga bamaze senior 6 ya Uganda bagenda mu university. Ku mukolo guno Minisita ebyenjigiriza Janet Museveni yakiikiriddwa Minisita ombeezi ebyenjigiriza ebyawaggulu Chrizostom Muyingo. Bubaka bwatisse Muyingo, Mukyala Museveni asiimye omulimu ogukolebwa amasomero agagoberera ensoma etambulira ku mutendera gw'ensi yonna mu kutumbula ebyenjigiriza eby'eggwanga. As government, we appreciate the contribution made by international schools as they provide a service to the international community and those people who find that their careers require them to live in different countries. Ono yategeezezza nga gavumenti bw'eri mu nteekateeka y'okubaga ebiragiro kwenaalungamiza amasomero gano mpozi n'okugalondoola okulaba nga gakuuma omutindo. We are also currently developing guidelines to enhance regulation and monitoring to guarantee that appropriate standards of delivery are met. We yayogeredde bino nga luna abazadde abavuddeyo okusaba gavumenti efune engeri gy'erondoola amasomero gano okulaba nga tegakozesebwa kutumbula mpisa y'ebikolwa ebitakkirizibwa mu bayizi. Tusaba gavumenti singa zino international school ebeera ng'ezirabirira kubanga international school bagamba walimu emize abazungu mwe bayitira okuyigiza abaana baffe. Minisita Muyingo agamba nti ebisomesebwa mu masomero gano byefaananyiriza ddala ebyo ebiri mu nsoma empya gavumenti gye yatongozza gye buvuddeko, kyokka nga abayizi abayita mu masomero gano oba oliawo bo basobola okufuna emirimu ebweru w'eggwanga. International curriculum eno okufaananako ne curriculum ya Uganda empya essira esinze kulissa ku kulowooza, critical thinking, kubaako kimwana kintu kyakola, obukugu omusobozesa okussaawo omirimu oba okubeera nga aparticipatinga mu katale k'emirimu. Naye esobozesa n'omwana okusobola okukozesa ebyo byayize n'abissa mu nkola, era tulambudde ne tulaba laboratory ng'abaana ebintu bye bakola bibawa enkizo ate oba oliawo ku balala okubeera nti bwe banaafuluma bwe bafuna obuwagizi baba basobola okubaako enjawulo gye bakola. Okufaananako n'ebyensoma ebya bulijjo abayizi basomera emyaka 13 nga tebannagenda ku university. God to guide you.